Abatuuze b'e Nammere mu ggombolola y'e Kawempe bakeeredde mu kikangabwa. Enkuba ekedde okutonnya bw'esudde ekikomera ekigwiridde ennyumba y'abatuuze. Omutuuze gwe tutegeddeko erya Dani ng'ali wamu ne mukyala we n'omwana waabwe ow'omwaka ogumu n'ekitundu be bagwiriddwa ennyumba. Bano baasobodde okwetaasa wabula mu kwagala okutaasa ebintu omwana waabwe abasimattuseeko n'agwa mu mwalo okukakkana nga mukoka amukuluggusizza. Bwe bagwidde bambi ne bapakuka okutaasa omwana waabwe akati ate babadde bakyataasa ebintu kati bannakwata ku mwana. Omwana amazzi ne gamuserengesa. Bano nga bayambibwako abatuuze bagobye omwana mu mazzi agabadde gadduka ne bamutaayiza okukkakkana nga bamubase. Omwana amazzi gamugye mu nnyumba ne gamuyisa mu lusuku ne gamukanyuga mu mwala wakati ne gamukulukusa paka zooni y'e Nammere gye yawukanira ne Tula zooni omwana gye bamulonze. Tudduse nga tugenda tukuba enduulu nga tuwanjagira mukulu Seginya nga bwe tugaba fight hard. Mr. Update, fight hard, Mr. Update. Tugenza kulanga omwana abbulukuka. Okugwa kw'ekikomera kino abatuuze bakyesigamiza ku mwalo oguli mu kitundu kino gwe balumiriza KCC obutabayamba. Ab'ekyalo bokka bagezaako okugezaako okutereeza ewantu wano naye waatulema. Ne twekubira enduulu ne batugamba mu gw'omukaaga tugenda kukolawo. Ne bajja ne bapima ne bamaliriza okupima ne balekaawo. Abatuuze batubuulidde nti omwana ono si ye yekka eyakagwa mu mwala guno wabula abantu bangi abazze bakosebwa olw'okugwa mu mwala. Obadde omwana abadde wakubiri mwana myaka 5 gwali gumutidde awo. Tufiiriddwa abaana tufiiriddwa buli bana bamala kutuyisa bubi. Omwana addusiddwa mu ddwaliro gye tumusanze ng'ateereddwa ku oxygen. Oluvudde Nammere tugenze Butereevu Nalukolongo ne Nateete nga neeno tusanze amazzi gabooze buli wamu. Tutuukidde eno nga waliwo omugoba wa boodabooda gwe bali mu kunnyulula mu mazzi oluvannyuma lw'okugwa mu mwala ogubadde gubooze. Wano ab'ebigere babadde tebayita nga n'abamu abatuuze babeetisse ku migongo okusobola okubasomosa. Olw'obungi bw'amazzi agabadde mu kkubo walabiddwako emmotoka nga naye amazzi gagitwala nga neeno abatuuze babasembake. Neeno abatuuze obuzibu babutadde ku myalo egitakolwa ng'ate emisolo bagibakanda. Amangi lwansonga gye gaggweera eri mu maaso emyala misinde tegatambula. Ne mu Ndeeba mu Kayanja zone abatuuze abasula okumpi n'ennyanja ya Kabaka basobeddwa ekyokuzzaako oluvannyuma lw'ennyanja okubuga amazzi gonna ne gaggweera mu nnyumba z'abantu. Babavubuka abakwata ebyennyanja obwedda bali ku mugano nga gwa nswa anti obwedda ebyennyanja ebiva mu nnyanja ya Kabaka nga babiteegera mu nnyumba zaabwe. Sigenda kugula nva olwaleero kati gekutya ebyennyanja ngenda bikolokote abifumbe rero tewali ggula nva. Abatuuze obuzibu babutadde ku bantu abazimba ku myalo egiri okumpi n'ennyanja eno ekyagiviirako okuziba. KCC egamba egezezzaako okulaba ng'etereeza emyala okukendeeza ku kwanjala kw'amazzi mu kibuga. Naye namungi w'enkuba ggulu bwe lita tetusobola naffe okukiziyiza naye kyetusobola okukola ekiri mu buvumu ekiri mu maanyi gaffe kwe kulaba nti naago amazzi gonna agatonye tegakugira bantu kukola mirimu gyabwe nti mu kiseera ekitono ddala amazzi ago gavaawo nga bwe gavuddewo kati. Nuwabiina alabudde abantu okuba abeegendereza naddala ng'enkuba etonnya kw'ossa n'obutamala gatambula ng'enkuba yaakakya. Wano era waasinzidde n'asaba abantu obutamala gasuulasula bisaaniko mu myala kisobozesa amazzi okutambula obulungi. Bw'oli Semaka obanga ofulumya akasasiro tosuula bukutiya kubanga ekintu kye tulina ky'abantu abasuula obukutiya abantu abasuula obucupa ebugenda myala. Enkuba eno esanyalazza emirimu gy'abannakampala nga ne we tukoledde eggulire lino nga bangi bakyase n'amazzi mu nnyumba zaabwe. Motoka giveeko. Asifa Nanvuma agafeeyo ku Spark TV.